yembeera gye bayitamu nga bamaze okuba nga batubuuzaako. Kanandike n'omukyala Sebuufu gwe basooka okutubuuzaako. Nsanyuse nnyo okubeera wano amakya g'olwaleero nga bwe banyanjudde okujjako okutereeza erinnya lyange nze Nandiona. Weewaawo. Ndi omu ku batandisi b'amasomero ga nursery ne primary mu Uganda, Morning State Education Services Ndeje ne Morning State Education Services Nansana Kawoko. Neesiimye nnyo okubeera wano Ssebo. Weewaawo. Mwami Kiwanuka. Ssebo, nsanyuse nnyo okubeera wano ku BBS mwenna abatulaba. Nga bwe muwulidde Christopher Kiwanuka Kaweesa ly'erinnya lyange, Ssenkulu w'ekibiina ekyo. Ffe tukisalako nti Piyawo. Era abasinga bakitegeera nti Piyawo. Ate era nga ndi mutandisi w'essomero lye bayita Kiryo kya Parents Secondary School e Kalangalo Sub County mu Mityana District ku nsalo ya Mityana ne Kiboga. Eyo gye twatandika essomero lyaffe okukwatiza gavumenti okulaba tutumbula ebitundu nga ni gavumenti weeruubira okutumbula ebitundu. Tusanyuse nnyo okubeera wano. Njagala Ssebo okulamusa ku bonna abatulaba. Mwebale kubaako nnyo, mwebale kuwagira Terefayina y'obujjajja. Njagala mu ngeri enjawulo okulamusa mwenna abatandisi b'amasomero ag'obwannannyini yonna gye muli mu Uganda. Mwebale omulimu ogw'ettendo gwe mukola newankubadde ng'oluusi tegulabika mangu eri abamu n'abamu. Sijja kugamba nti eri gavumenti naye eri abamu n'abamu abatagulaba mangu omulimu ogwo. Ne bakirowooza nti tuli mu busuubuzi. Njagala Ssebo okulamusa chairman wange, chairman waffe mwami Mike Kironde omukungu, wamu ne board of governors ne bamemba mwenna mu Uganda gye muli, mwebale kubeera bumu era tujja kwongera okubaweereza. Weewaawo nalikoko ne ssentebe wamwe omukungu Mike Kironde era ku nsonga yali yabyanjigiriza okutwalira wamu biseera bya COVID awo wadde mukaaba kati ne batugamba mwali munoonyayo bumbi nga bubwo gavumenti ng'egenda kubawa n'enzoka update bumbi mwabufuna mwabugabana oba mukama wange ekirungi nti ffe tuli mu secretariat ffe tuddukanya ekibiina ffe tumanye ensawo bwetambula bwe nkebera bank statements sinnazirabako ate n'abasomesa baffe mu masomero gaffe nabo bagamba nti nabo ze babasuubiza tebannaziraba naye tumanye ekintu kimu gavumenti terimba nze bwentyo bwe ndowooza mu mutima gwange tewaliiso lwaki gavumenti ne sente nezigenda mu banka zino eza kuyamba abayita mu COVID mwekyammwe munnange tukyalinda weekitiibwa pulezidenti bw'aba yayogera abasomesa yagamba ajja bawaako n'aba munnaye gannyana ganywebwa mu bangazi. Tufune ekifaananyi ekyawamu. Buli otwogera ku nsonga y'ebyenjigiriza omuntu yandisuubidde nti minisitule y'ebyenjigiriza erina obuvunaanyizibwa obwenkomeredde ku byensoma mu ggwanga lyattu Uganda. Omuno mussa n'enteekateeka ez'okuyamba amasomero okukulaakulana n'okubeera nga gabeera ku mutindo ogugwanidde okusinza ku standard eya Uganda mu byenjigiriza. Mmwe ewammwe oyinza otusiigira ekifaananyi ekinene ekyawamu kye mugatta ku ministry eyo nga ba private owners kuba gavumenti erina amasomero gaayo ng'esasula emisaala abakozi nga basomesa ebikozesebwa n'ebirala. Mmwe mugatta ki? Ffe kye tusookera ddala okugattako kansooke nkyogerere mu buweereza bw'emirimu. Emirimu gyonna tugikolera ku puroguramu ya gavumenti nga bweyagala tugikole era buli lwereeta ekiragiro tufuba nnyo okulaba tukisa mu nkola. Kati ate kandage ku bugazi bw'omulimu okusinza ku mitendera. Ku kkowa erisooka erya nasale tuweereza gavumenti 100 ku 100. Terina nasale n'emu yadde omusomesa mu nasale tuli 100 ku 100 naye nga nasale zaffe ziwandiisibwa nezimanyibwa mu gavumenti neziweebwa ne guidelines engeri gye zirina okutambuzibwamu eza gavumenti. Ne tujja ku primary. Ku primary gavumenti ekoze nnyo naddala bukya UP ejja balabika batusingako naye era tetuli wala nnyo tuli ku bitundu nga 40 ku buli 100. Basomesa abaana 40 private schools ezisomesa 40 private school zezigasomesa ku level ya primary. Ku secondary tukunuukiriza ebitundu 7 ku buli 100. Ku secondary mubasingira ddala nga ogasseemu amasomero ge tuyita government aided n'aga public aga gavumenti ga UPE ng'ogagasseeko n'aga government aided schools aga private gaddukanya ebitundu 7 ku 100. So buli mwana asoma secondary baana 100 ensanvu bali mu private schools. Wakati awo ku tertiary institutions gavumenti yawe ekoze nnyo
ze tuyita eza diploma level. Yes. Naye ku university asisebo njagala nkubuulire. Ndowooza we nasembayo okufuna statistics nga tulina university nga 5 mu Uganda. Naye nga kwezo kuliko eza gavumenti 11. Esigadde amakumi mu za private mu Uganda wano. Knowledge education mu Uganda amatendekero n'ebyensomesa private sector ekyakola omulimu munene nnyo. Naye jjukira nti nga tubiddukanyiza ku mateeka ga gavumenti 100 ku 100. Bwe bagamba nti semester etambula bweti era etambula bweti. Bwe bagamba nti time tebe etambula bweti era bwetambula. Bwe bagamba nti exam zigenda bwezi era bwe ziri. Syllabus ze zino era temuzivaako. Ebyetaagisa mu masomero bye bino era bye tulina okuteekamu. Naye nga tubiteekamu ku ssente gavumenti zetegattako. Waliwo endowooza gy'osooka okwogerako nti abasinga obungi bwe balaba wano bagamba nti abo bali mu kukola ssente era bw'ofuna bayiti ez'abazadde abazaayo abaana ku ssomero nga bakomplaininga ku fees, bakomplaininga ku tuition, bagamba amasomero noko gafuuka bizinensi, abantu batujjako bujja ssente ne basaba kiri. Oba oli awo muyina ensonga ekakasa lwaki muyina okusaba ssente okusobola okutuukiza bimutuukiriza? Nsonga ki ezenkulu? Ekisooka njagala njogere nti abazadde tebalina musango mu njogera yaabwe. Ebizibu bibiri byokka eri omuzadde oyo. Ekisooka gavumenti tebabuulira kituufu. Tebabuulira kituufu kigenda mu maaso ku kintu kino kyetemyetemyeko amawegaawo obuvunaanyizibwa bwa private ne government aided. Ekyokubiri abazadde bano tebamanyi nti amasomero ge boogerako si ge gafu okutwalira awamu. Kyovuddeyo nga bagamba gaafuuka kya busuubuzi. Ekitegeeza waliwo ekiseera bwe balowooza nti si ga busuubuzi paka lwe balabye nga gafuuse ga busuubuzi. Ekigambo kino essomero eriyitibwa erya government aided likkirizibwa okusolooza school fees ku bazadde. Era bakikola. Saagala kujja wano ku mpewo nze ngamanyi nabali bagamanyi. Saagala kujja wano ku mpewo kubyogera kubanga n'okuvira ddala waggulu mu kasolya ka gavumenti okutuuka ku bakama baffe abatulungamya aba minisitule y'ebyenjigiriza bakimanyi abaana baabwe gye basomera. Owulidde? N'abaana baabwe abamu basomesa gye basomesa. Naye nga amasomero ago gavumenti egafujjirira ssente naye ate ne gagenda gasolooza school fees ez'obuwanana. Naye ate gavumenti negamba nti ate mwe tetubajjaako misolo muli ba gavumenti. Ekyokulabirako essomero X kandiyite X. Essomero X gavumenti erikolera erisasulira abasomesa, erizimbira ebizimbe, eriwa library, eriwa ebintu ebyetaagisa mu science labs n'ebirala bingi ebitambulira mu kiti ekyo. Naye ojja kusanga essomero eryo ate lisolooza school fees miliyoni 2 n'omusobyo buli muyizi. Ezisingira ddala Morning Star Morning Star bw'aba ayagala asobola n'okukubuulira school fees ze oba zaali ziwezeeko akakadde akamu n'ekitundu. Naye njagadde nsooke kamaliriza akantu ako. Omuzadde yeetaaga ategeere nti essomero eriyitibwa ery'obwannannyini lyawukana ku ssomero gavumenti lyevujjirira ssente yadde ngo lisaba omuzadde school fees. Kaakati essomero erisaba omuzadde school fees miliyoni 1.5 miliyoni 2 nga gavumenti eriteekamu ssente liyinza ly'okubeera nti teriseera era si lyerifuuse ekyobusuubuzi okusinga erya private eyitaweeza kakadde naye nga ssente 100 ku 100 eziriddukanya zivaawo ku kakadde ako. Kanzije eri Mukyala Sebuufu njagala tukozese tukkirize kasita gwe deputy executive director w'ekitongole kyammwe tukozese ekyokulabirako kya Morning Star. Morning Star eyina abasomesa nga bameka? Abasomesa si abakozi. Okay, abakozi tutulabe abakozi abafuna buli mwezi omusaala. Abakozi 6 abakozi 6 buli mwezi bafuna omusaala. Lafule tugambe nti average $5,000 ku buli mukozi oyo. $5,000 njagala tulaba kino ekintu kigazi tukibale mu ngeri okulaga expenditure gy'oba nayo. Taamu ya mwezi gumu n'ekitundu. Ya miezi 3. Ya miezi 3. Ya miezi 3. Etamu ya miezi 3. Kitegeeza abantu bano
bo emitwalo 5 oba buli mwezi ye milioni 1.5 buli ttaano buli mukozi buli mukozi gyalina okufuna okuva ewuwo ogwo musaala gwokka naye era gwe olina okunoonya ssente ezizimba ebizimbe ate omukozi oyo musasulira ne wasula omwaka gwonna ne time gy'abeera nga tali mu kusomesa ate omuwa housing olumu n'omwana omusaala gwe agujjudde mu kaseera nga tali kusomera tasomesa olina omusasula ogwo omwezi aba alina okugufuna n'omusasulira ne gy'asula olina okuzimba n'ebizimbe n'oliisa n'abaana n'osasula n'amasannyalaze n'osasula n'amazzi n'emisolo tusasula ku local government tusasula ne ku central government sebo n'entebe abaana ze bakozesa ne furniture kitegeeza nti essomero lya private kino kye tulowooza nti bali mu kukola ssente in reality aga gavumenti gegali mu kukola ssente aga gavumenti naddala gavumenti gekwatirako gebayita government aided. yes Government aided nga siga government government aided lya private lisobola okubeera ekkanisa lisobola okubeera ekereziya lisobola okubeera eri omuzikiti yes sebo government nejja nti egenda kulikwatirako erikwatirako mu areas kinaki emisaala gy'abasomesa emisaala n'emmere ndowooza ebakwatirako ku bizimbe okuzimba ebya classrooms okusinga yes ebakwatirako ku laabu n'ebikozesebwa mu laabu ebakwatirako ku library n'ebitabo mu library era ojja kulaba mu curriculum eno empya nti basuusuubya nnyo amasomero ago okugawa ebitabo nga ffe tulaaja ne tutunabifuna wenjogera n'okutuusa kati waliwo amasomero ga private agatalaba ku kitabo kya new curriculum mwe mulina okwenoonyeza era ne bagenda ne babinoonya ku katale eyo ne babisanga eyo ne babireeta ate abo tugenda kuwumulamu so nga gavumenti yatusuubiza nti n'aba private ejja bbawa tugenda kuwumulamu bwe tudda twaga tunulira ensonga y'omusolo omungi ogugibwa ku masomero gano aga private n'okulaba ekyalibadde kiyinza okukolebwa okusobola okulaba nti basigala nga batuweereza naye ng'ate tebalina kubinikibwa misolo emingi gye balaajanako olunaku olwaleero